bonna basazeewo Alien attibwe. Twogera ku Alien Skin owe Uganda. Abantu bonna abayimbi ebibinja byonna ebyabayaaye bisazeewo Alien Skin attibwe wabulanga ne poliisi ku luno ekakasizza n'egamba omwana oyo yatulemerera kyonna ekijja kibeere nga kijja. Ffenna tumanyi ensonga ezigenda maaso wakati wa Alien Skin ne Uncle P. Bino nno nga byabaddemu okuyiwa omusaayi okutta abantu nga n'abalala bali malwaliro. Ate nga information efuluma eraga nti n'omu ku abo abali mu ddwaliro omusajja omukulu ye yafiiriddewo mu bwangu olw'ensonga bagenza okumutuusa mu ddwaliro nga baamukubye bubi nnyo omutima ne gwabika n'afiirawo. Munenno nga mwe muli ne muganda Wattamale Mirundi Junior gwe bakubidde mu nkuuka naye ng'ali nsambya ku kitanda apookya era ekiguddewo olutalo wakati wa Alien Skin ne mwana mulenzi Tamale Mirundi Junior. Wano nga Alien Skin amusuubiza nti tugenda kukukyalirako nkukakase Alien Skin yani. Wabula nga Tamale Mirundi Junior agamba ku kye wakoze muganda wange nze ngenda kukufiirako. Ntegeezezza abakuumaddembe, ntegeezezza abakulu abatutwala bano ba above, ntegeezezza buli omu nze bw'onojja ewange n'okubatta nja kubatta. Era n'akakasa n'agamba n'ekyo ekibiina kya Fangoni nze nja bakumako omuliro ennyumba yonna. Naye nga kye kitutuusa ku kino. Yenze Sheila Adita, subscribinga ku YouTube channel yange. Nga oyagala ebirungi ebisinga kwata ku notification bell nga buli video yonna gye nteekayo ekutukako bulungi ate era commentinga mmanye endowooza yo gwe ng'omu kwabo ba subscriber oba nga abatuula kakiiko ka channel eno. Mutwegatteko tubeere nga tusoma tuwabula tuyiga ate era nga tukubaganya n'ebirowoozo. Katugendeko mu katambi aka bavubuka abagamba nti Alien Skin oyina okuttibwa bw'oteddeko ate era tubeere nga tukomawo. Anti wagambye manja family ya Bukolwa. Nza kubuuza bwe tunasindika akakolwa kamwe ku Fangoni onayita mu mulyango ng'odduka ogenda kuyita mu madinisa. We are coming again and again. We are okulisa amaanyi kwangu okulisa amagezi kwe kuzibu. I will keep on praying for you, RIP. Run for your life until you find the sun again rising from another direction. Pack your bags and go right away. Much India, we are doing a citizen's arrest. Yes. Bantu olaba mu America boba n'empisa embi nga bakusengula ku kyalo ng'ogenda onoonya ekyalo kyaba empisa embi ng'obeere gy'ojja mu mabira weeri. Njagala bumbubunika batanze n'okubukwata mbu kwa Ivan Kirobo nakwata kwa Ivan Kirobo gwe kati ate bulira nno n'ebya polisi tubisobola n'ebyo tubigenda kwetaaga kubanga fayiro zimezeko na bubi bino by'abaniga oh I am too sorry for you. Machindi, we are doing a citizen. I am in collaboration with all the chairmans, not the policeman. All the chairmans. We are going to police the police. We are going to police the police. We are going to police the police. Right away, we must police the police. When sleep at your own risk. Parking weri abaga. Parking enziru sinayinza okutatisanga mu mataala. Tobuuza sikali ani yatu. Era Palaso nyimirira nawe ku ssaawa eno ku statement eno yokka gye ngenda okwogera. Nyimirira nawe. Bangi mwagambye lwaki Palaso ekintu yakijja eri ku ground gye babadde n'akitwala waka. Palaso musajja mugezi siwagira kya kukitwala waka naye yabadde musajja mugezi. Baba kukitandika wali ku ground ne balwana ne bakuba abantu 10 bandifudde. Abantu 3 bandifudde. Mulide kintu ekyo siwagira kya kugenda waka
era mugende mulize video yange gye nakateekayo sikiwagira 100% because mulimu abaana mulimu maama mulimu ebintu byonna ebyayononese kibi nnyo agogo ge mazima kibi nnyo naye palaso n'obwa palaso bwe okusinziira ku mutima gwe yalaze n'amaanyi ge yalaze palaso abakutandika lutalo n'effango naawe temwandivuddewo temwandyekwese Palaso yazza amaliridde. You guys look at that clip. Palaso yayingidde ennyumba va ku muntu atambula n'anoonya aliwa mumpola ng'ali kushua akunoonya onzito oba nkutte. That was Palaso. So abakuleka wali olutalo ne lutandika gyandibadde misaayi egiryawo gyandibadde mirambo abantu bandifudde. Ebya alien webityo nga bikyalanda wano mwana muwala TikToker ow'amaanyi mu ggwanga lyaffe erya Uganda Emily muganda waddeno avuddeyo naye n'aclarifyinga n'agamba bannange mulekeraawo okuwaga alien ebintu byakola bibi, alien mubi, alien ayina empisa embi, alien yakola ebintu ebitasaana mu society. N'agamba nti ye alien yamukolako effujjo. Imagine yayita alien ng'amufunidde omulimu n'amuwa miliyoni 3 ez'ensi yaffe Uganda. Alien we yatuuka ku kabaga k'omwana yatandika kwesudiya kola bintu bitaliiyo kukuba abantu n'agaana n'okuyimba n'abagamba tebayina mizindalo mirungi gimusuutinga nga ye alien skin kubanga abaperformingira. Era omwana ono mu butambi bwe mugenda owulirako ayogedde n'agamba bannange mulekerawo okuwaga gaayo ono muve mu kuwaga gaayo ono kubanga ekinaava mu kumuwaga you people nga furufiga we yagambye nti ye ayagala alien skin naye tagenda kumuwaga kukola by'atalina kukola kubanga sooner or later mujja kulaba ku mulambo. Katugendeko mu butambi bwa Emily ate era tukomyewo tubere nga tufundikira VDN. Nemuleka nenkubira waba muli okumpi ne batandika okuŋŋamba mbu anti oyo kimenke anti oyo kale waba kimenke agenda abere mu nsiko nga talina abantu sebo baneka mbabulire people I don't know. Do you know that those guys of Fangon they praise that guy, they praise him like omanyi okubeera nga basinza omuntu. You can tell me tute miliyoni 3 z'abantu wali kyokoze n'oli naye mukwano gwo tagenda kugambako nti owaaye biki bambi kyokoze si kirungi sebo ne manager bonna ne babeera nga mwana gwe aliyeni neŋŋamba naye n'omusajja banaye kale taswadde namu omusajja yansinga obukulu nze amuconnectinze nagamba kale okitegeera nze ndi mwana muto ekyo nkirabye nti kibi naye ku omuntu omukulu oli myaka 3 pulasi omuntu omukulu oli myaka 3 pulasi blood tolabye nti ekyo ekintu kibi naye mumanyi abantu ngeri gye babonabonamu ofuna ssente kambabuulire mumanyi ssente bwemenya olaba ne wobeera mubbi ekumenya mane kambabuulire muve mu by'okusudia alien ebintu byakola bibi kambabuulire mulimu omuntu kale n'asobya omulundi ogusooka ne mugamba kale okitegeeramu naye bambi banaye mwe nawulira ng'obulamu bumpeddeko neŋŋamba baneeraba kale omusajja ono wanswazizza kale naswala neŋŋamba kale omusajja ono tayagadde taswadde nakuswala. Byebyo ebimu ku bivudde mu bantu nga mwotadde ne Jose Chameleone amugambye gwe teweetantala okyali ku Palaso ate linda nkomewo. Nze nga Sheila Additas n'ensonga za alien skin ngenda zoogerako bwenti namwogerako olunaku lwe twamuhypinga nga Palaso amukubye n'olwaleero kamwogereko omulundi gwange ogusembayo nti baana mmwe abali mu kuwaga omuvubuka n'akola bino ebintu temumanyi kye bayita kubeera mu butabanguko, temumanyi kye bayita kukuba muntu nga talina kyakkoze, temumanyi kye bayita kutta bantu nga tebalina kye babakoze. Effujjo libeerawo, ak'obuvubuka kabeerawo, wuuyo sereebu ayagala okukakasa nti abantu bamutye naye mwoko okumutya
omwana oyo ajja kuttibwa mugenda kufuna muki nga mwababadde bamuwaga nti nno akole abikole mugenda kufuna muki ng'afuuse mulambo. Ekirala mwaba abantu bennyini omwana oyo bajja akolako ebikolwa ebyo okufumita ebiso okukuba naye yeewanye mu katambi ng'ali ne Crystal Panda n'amugamba tagenda kuddamu kuba muntu wa bulijjo kuba abantu tebawulira. Bwe bamubuuzizza abantu mubakuba agambye tubakubanga naawe. Eyo statement yagyeweeredde. Kati kumwe abamuwaga olikeera otya okuwulira nti omu ku baganda bo akabinja ka Alien Skin kamukubye n'afiirawo. Olyokeera otya n'owulira nti maama wo akubiddwa Alien Skin n'ekibinja kye ekyabayaaye. Nze baana mmwe omuntu ayogera bino nze nkulidde Kawempe gye banzaala. Ndabye gurupu z'abayaaye. Ndabye bakasolo gurupu engeri gye baatulugunyangamu abantu. Abaana b'engeri gye bayingiranga mu masomero ne batukuba ne batufumitanga ebiso. Abaana b'engeri gye bayingiranga mu masomero ne basalako abawala enviiri. Abaana b'engeri gye bayingiranga mu masomero ne barepinga abaana b'abeene. Abaana b'engeri gye bayingiranga mu masomero ne bakubanga abasomesa ne babattirawo. Engeri abaana bo gye baafumitanga abaana ebiso n'abasomesa baako ne ba headmaster teekako n'okubba abantu emisana kutu Kawempe ku siteegi abaana abo bakasolo gurupu nga bakuba abantu. Nze nkulidde mu kibinja ekyaba Nubian Swagger ekiri ekibuli. Abaana abo battanga abantu, abaana abo babbanga abantu, abaana baakolanga buli kimu. Naye olunaku lwakeera lumu emmotoka n'etomerako omuntu omu ate nga y'amagye n'emuttirawo kwabo ababbi ababadde ab'amaanyi nga mwemuli kabaka waabwe yali abatendeka gwe baaliitanga Kato Musege nga kwe kuli basti kwe kuli abo bonna boowulira abavubuka be baakubanga amasasi nga kwe kuli Zebula omugenzi ebyo byonna n'ebibinja byalinga byabwe. Naye bw'oddeeyo n'obeera ku intaneti n'owaga nti akube ate tetukubalaamu magezi olw'okuba gw'onyumirwa olabanga ono omubi ennyo mbwera mubanda mubi yasinga nga tannakola kisinga oba kibi nnyo ku famire yo nga tonnalabako kuyiwa musaayi gw'abantu abatalina kye bakoze nga tonnagendako mu kivvulo abadyaye ne bajja ne babagalamiza ne babakubba emigo ne babambula ne babaleka bute. So ebikolwa ebyo tubivumirira. Bw'eba poliisi emulemeddwa leka abayaye banne bamukoleko ate nga trust me essaawa yonna Alien Skin ajja kuttibwa era ajja kufa. Ebyo ebintu byakola mbusimanya mu under a government nayo yakuwa threat. Sobbi mwamulaba, Sobbi mwana wa Kawempe akoze fujje Kawempe, Sobbi yatta abantu nze nno mumanyi maaso ku maaso naye gwe walinga omulaba ku TV. Sobbi yatta abantu, Sobbi yabba, Sobbi yatugumbula abaana abato, Sobbi baakwatanga abakazi, Sobbi battanga abakazi, battanga bamaama, babaama b'abantu, battanga bataata b'abantu. Naye Sobbi gavumenti yamukolako mu kasirise baamusindikira ba experts baatasobola na kulwanisa nga n'eggaali ye teriiwo ne bamutta. Zebula baamutta kiro mwenna ebintu ebyo mwabimanya. How about Alien Skin? Gavumenti teyagala muntu yeegumiikiriza mbu ye yeegulumiza bamuliko bamulaba. Ebyo byonna byokola obikola kutiisa abantu naye becoming a government threat. Gavumenti weteekujeewo kibinja kyabayaga kyekijja okujjawo. Yenze Shira Adita kamanye ndowooza yo nga weeyambesa akatambi kaneeno mbagala nnyo.